Gwolowooza Anita Among yasinga obubbi mu gavumenti eno. In fact ayinza n'okuba n'ekifo eky'ekikumi takikwata. Wano nkugambye waliwo bayatola b'obubbi nga ayatola omutuukako Kameni w'eggwanga lino mu bubbi, ayatola Kameni mu bubbi n'alina kiri ne gwe baleeta kuba sipiika kulisiti y'amabaati kwali. Gwe baleeta kuba sipiika mu tteeka erituzzaayo mu kooti maasho ye yalireeta si mupya, abadde mu geemu. Gwe baleeta kuba sipiika yaliwo nga batuleeta ekisanja wano baggula ku kisanja. Alright, eyeewa ez'omumba gwe bazikuba Jeno Muhoozi, Jeno Museveni okutinkula obubbi, okutinkula obuli bw'enguzi ekiyitibwa corruption munda mu ggwanga lya Uganda. Ebigambo bimaze okwera nga bibakaayira. Wuliriza nnyo mu mawulire agakagwawo obunkenke buzzeemu okubeera nga bulabikako mu State House Entebbe. Jeno Museveni omusajja omukadde ow'enkofiira ampuliriza ayongedde okubeera nga agwa ku kyokya. Kakati ebyama byongedde okubeera nga bifubutuka mu nsonda ez'enjawulo ku buli bw'enguzi, ku bubbi n'obukenuzi obugenda mu maaso mu famire ye. Kyokka bino byonna nga biri bwe biti, omusajja Jeno Museveni ate amawulire gafulumye nga galaga nti ono yeevuma Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kakati okubeera nga yazuukusa abantu, Jeno Museveni ebigambo byongedde okubeera nga bimweraliikiriza. Waliwo lipooti enkambwe efulumya olunaku olwaleero mpuliriza gye weetaaga okubeera ng'otegeera ku ggwanga lya UPDF omukulu Jeno Muhoozi Kainerugaba. Ebigambo byongedde okubeera nga biraga nti ono okukwata obuyinza obw'eggwanga Uganda okubuwamba okubulowoozaako ono takitandise leero. Nkugambye nti alipoota emaze okubeera nga efuluma ogenda kubeera nga ogiwulira. Kyokka nga waliwo ebyama omubaka Honorable Zaake byaleese byogenda okuwulira era ku musajja y'omu Jeno Muhoozi Kainerugaba. Kati ng'otaddeko ekigala akatambi kano katambule nnyo ng'enkola yaffe, ampuliriza olunaku olw'ejjo nakulaze omusimbi omuyitirivu omusajja Jeno Museveni ne banne nga bakwata obuyinza mu mwaka gwa 1985-86 bwe banyagulula nga bagattako n'okumenya mbu banka ezaaliwo ebiseera ebyo ez'eggwanga erya Uganda. Okumenya banka okwaliwo omwaka oguwedde kakati ate kutuuzizaayo emabega emyaka 39 kwana abasajja nga bamenya banka boolekera okukwata obuyinza banyagulule ensimbi empitirivu. Kakati wano kimaze okubeera nga kizuulibwa nti tebaakoma ku ssente zino zokka, wabula njagala owulirize abasajja nga bagamba nti balwanyisa buli bwanguzi, balwanyisa bubbi, balwanyisa bukenuzi era nga bakulembeza Jeno Muhoozi Kainerugaba. Kati wuliriza bino nabyo byakolebwa abasajja bano abali mu buyinza ababumazeemu emyaka 40. Bataata ba Muhoozi, bakojja ba Muhoozi, ba anti ba Muhoozi, ab'eŋŋanda, abako n'ab'emikwano bonna nga beekobaanidde wamu mu kunyagulula eggwanga Uganda nga tonnaba kubeera nga bano basongako. Tekigasa kukwata munnayuganda yenna ku buli bwanguzi. Wuliriza obubbi, wuliriza obukenuzi, wuliriza okwavuwaza eggwanga. Kampuni ezisukka mu 9 abasajja bazitunda, kampuni ezisukka mu 6 abasajja bazeegabira, amataka agasukka mu byapa 20,000 kakati ne gye buli kati bannayuganda amataka ago gaatwalibwa basajja abanene naddala abo abagamba nti twalwana. Kakati nga tebagambwako, nga tebakwatwako, nga n'abalala baali bakagezi munnyu aba Jeno Museveni, naye kennyini ng'omuntu nga yeetaba mbu mu bunyaguluzi buno. Akaleero bwe nti bwenkasimbudde kakati biwulire ate lwogome ng'enkola yaffe nze ndiwo omugezi okubeera nga nzitaanya naye tambuza akatambi. Bino bye bimu bye twogerako. Corruption gw'olaba ajjudde mu Uganda wano watandikira ng'abantu bagabana ssente ku bintu ebitundirwa ebya gavumenti nga terabakuba ku mikono. Entebbe handling services olaba ensonga z'emigugu gyonna gavumenti yali ebyekolerako naye eyo ng'evaamu ssente empitirivu nnyo yatundibwa. Barclays Bank Limited eyo banka yatundibwa. Lango Development Company yatundibwa. Uganda Consolidated Properties yatundibwa. Bank of Baroda yatundibwa. British American Tobacco BAT erekolagana kwasagana ensonga za taaba yatundibwa. Uganda Clays wali erweza yali yamuwa musolo yatundibwa. NEC Pharmaceutical yatundibwa. Central Passenger Siezing Company yatundibwa. Steel Corporation okola ku by'ebyuma yatundibwa. Uganda Garments Industries yatundibwa.
Apollo Hotel eyo gyoyita Sheraton olwaleero yetuyitako waggulawo yatundibwa. Ezo si kampani nkaaga. Buganda Road Flats zaaliramu omusolo zaatundibwa. Kyagwe Road Primary School walinga olaba waggulu wa kiseera kati awali wa Mukwano watundibwa, lyatundibwa essomero. Transocean era esaabaza ebyamaguzi ebyokutaka n'omanya nti ebintu bitambula ng'ez'obitwala Kenya, Tanzania, Sudan, DRC yatundibwa. Associated March Company yatundibwa. UCB Uganda Commercial Bank ejola kati gyemuyita tukyamutawa yali headquarter yaayo ng'erina branches 68 mu Uganda. Banka ya Munnayuganda yatundibwa. Rwenzori Highlands Tea yatundibwa. Uganda Electricity Generation Company okubanga amasanyalaze ffe tugejje mu mabibiro yatundibwa. Nile Hotel ero gye muyita Serena ne International Conference Center kati Uganda bweyagala bwe bayina olukiiko erina kupangisa lupangise yatundibwa. Nile Hotel Buni International Conference Center yazimbibwa Amini nga tugenda kukyaza OAU mu mwaka gwa 77. Uganda Electricity Distribution Company Limited yatundibwa. Ezibamuzazi ba umeme. DFCU Bank, New Vision, National Insurance Company, Uganda Railway Company yatundibwa kyobadde tukyalina na ggaali za mukka kati bali mu kkolayo kano kemuna bakagenda wali wano Namanve. Uganda Dairy Corporation erekwasaganya ebyamata eyo bagirona dolemu. Kinyera Sugar Works yatundibwa. Cooperative Bank yali yabeegasi yatundibwa. Shimon Demonstration School essomero lisomesa abayizi abawera 1400 nga liko ne PTC essomero ettendekero ly'abasomesa kakati awewolaba awali Kingdom Kampala baali bategeeza mu biseera bya Kyogamu nti bagenda kuzimbawo hoteri mwe tugenda okufuna ensimbi empitirivu yatundibwa katulawo kizimbe ate palamenti yekipangisa. UBC kati mbateeka zino gye bayita Aya Hotel awaliwo UBC Uganda Broadcasting TV ya Uganda watundibwa. Uganda Airlines n'ennyonyi 26 ze yalina Airbus Amini zeragula ne gavumenti yaffe zizaali zaagula baagitunda n'amakubo ga Uganda kati bali mu ggula mapya. Naburu Housing Estate gye baluga ne bagenda kukolako amalwaliro bakoleko simanye ekibuga ekirabika nko omwali amayumba ogwaba mufuna mpola byonna byatundibwa. National Housing Company yayinanga omulimu gwayo yeno bagiguza Gaddafi okuzimbiranga bannayuganda amayumba ag'essente entono ate ne bagagula bagitunda. Uganda Telecom olwaleero bw'owulira ssente Airtel MTN ze bakola n'olabanga twatunda Telecom eya Uganda yali badde kati ng'ekola ssente empitirivu nga ssente ze tufunamu bali ssente ze bafuna bazitwala bweru. Zino ssente zaali badde nga ziri wano nga ze tukozesa okukola ku bizibu ebirala. Mu bufunze ekizibu ky'amabanja ge tulina singa twalina bino ebintu ebyaffe ne tubitambuza okubimanaginga mu ngeri ng'omuntu atambuza bizinesi ng'ategeera singa n'amabanja agamu ngagenda babalira juzi wano nga tegaliwo. So bannansi bwe tubagamba okutuula eggwanga lyaffe okwagala okuzza eggwanga lyaffe ku kkubo bino bye bimu bye twogerako. Agamba kampuni agawerera ddala agasukka 8 n'amalala gesisizza wano amayitirivu ennyo gaatundibwa. Abaana ne bageewa. Oli yeebuuza ssente zaatundibwamu ziri luddawa? Ssente ze twafunamu kuba tugende nti otunze kino eddwaliro lirino, otunze kino essomero lirino, otunze kino kino teri kye twafunamu. Era corruption gw'olaba ajjudde mu Uganda wano waatandikira ng'abantu bagabana ssente ku bintu ebitundiddwa ebya gavumenti tera kuba ku mikono. Njagala kukoma wano olwaleero bwe buwambe bwe mbagamba olwaleero. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katambuze ka video kano ne banno bonna obalage biki eby'obugagga byaffe ebyagabibwa
bano abasajja abatukubaddeko emyaka egiwera kati egigenda 40. Katonda abakuume. Alright. Kiza mutongole nsooke nkulamuseeko na gy'osinzidde mu bitundu by'ensi okubeera ng'osaze okutambula naffe mukutu gwa nkyukakyuka gulwanirira ddembe lya Munnayuganda, mukutu gwa muntu wa wansi, mukutu gwa AKTV. Omugezi amabega w'emizindaalo awandula bigambo Promax natudde edda okubeera nga tuttanya n'okutagula ensonga z'obuli bw'enguzi, ensonga z'obukenuzi, ensonga z'obulyake, ensonga z'obubbi munda mu ggwanga lya Uganda zongera ate okusonga enwe wali mu State House Entebbe ewajja n'Omuseveni tewabulwa nga ye musajja ate akwatidde fulaga, akwatidde bendera, bonna abanyaguluzi, bonna ababbi, bonna abanyakuzi, bonna abeekobaanye okulya ensimbi y'omuwi w'omusolo okulaba nga Uganda ate mwana wattu ekozimba era ng'edda mabega. Kaakati olunaku olw'ejjo nakoledde akatambi nga kalaga nti abasajja bano babba omusimbi muyitirivu okuva mu bbanka eza Uganda nga boolekera okubeera nga bawamba obuyinza mu mwaka gwa 1986. Olunaku olwaleero akatambi kano koolabye ng'omusajja asoma kampani ng'asoma ebyobugagga ebyatundibwa ebyaliwo already nga biri mu mpeke nga tebiri mu ssente, ng'abasajja baabisanga bizimbe, abasajja nga kampani baazisangawo era nga gavumenti eziriwo zaali zikola okulaba nga omuntu wa wansi ate tatikkibwa mugugu gwa kuwa musolo muyitirivu. Era nga kampani nnyingi nnyo nga bw'oziwulidde ezikwata mu 9 zaali zaateekebwawo gavumenti ezaasooka okulaba nga ne gavumenti zino zikola okutikkula omugugu bannansi obutawa musolo munene nnyo, nga mu Uganda Airlines tufunayo akasente, nga mu corporations tufunayo akasente, Uganda Railway tufunayo akasente, nga mu banka ez'enjawulo tufunayo akasente nga bannansi akayitira mu gavumenti olwo ne kakola emirimu emirala emyangu ng'okukola enguudo, okugenda mu malwaliro, okuteeka mu masomero. Kyova olaba nga abaana b'ebiseera ebyo baanywanga amata, baalyanga eggi, wagendanga mu ddwaliro ne bakuwa omufaliso, ne bakuwa essuuka, ne bakuwa neeti, ne bakuwa ekyenkya, ne bakuwa n'ekyeggulo ng'oli mu ddwaliro lya gavumenti. Kubanga gavumenti zino ezaasookawo zaali zaateekateeka nga zirina kampani mwe zigabira bannayuganda emirimu okuggyawo ebbula ly'emirimu, ate nga ne bannansi bafunamu nga kampani zino bwe zikola oba ebitongole bino nga bwe bikola, ensimbi ezivaayo ziyambako mu kubeera nga ziwawula bannayuganda emisolo egyali giriwo ebiseera ebyo, naddala emisolo egy'omutwe nga giri wansi ddala. Kati olunaku olwaliro bino byonna bakugamba nti abasajja olwakwata obuyinza mu 1986 ne batandika okubeera nga batunda buli kimu kye baasangawo okutuuka olunaku olwaleero abasajja bakyanyagulula, abasajja bakyatunda, abasajja bakyegabira ebyobugagga eby'eggwanga erya Uganda. Kakati bano bwe balaga ensi nti ate abaana baabwe mbu be balwanyisa enguzi, abaana baabo abakulidde ku nsimbi zino ez'ebitongole ebyabbibwa, ku ssente zino ezabbibwa mu mabanka g'eggwanga Uganda nga bakwata obuyinza, ku nsimbi zino ezatundibwa mu mabanka, Uganda Airlines ne bagitunda kyamutawaazi nayo nga kati si y'Abannayuganda. Bino byonna be bavuddeyo okukulaga nti ate tuzze kulwanyisa bubbi, tuzze kulwanyisa bulyeke, tuzze kulwanyisa buli bwanguzi, ng'era akulembeddemu mbu ye General Muhoozi Kainerugaba. Kakati nno bino byonna amawulire galaga nti bano bali mu kusaaga, bano bali mu kwerimbika, bali mu kwesiga ekifaananyi kirungi, nga naye ekigendererwa kyabwe si kyakwera nga balwanyisa nguzi. Njagala nsooke nkuwa ebigambo bino bya musajja amanyikiddwa nga Honorable Zaake. Bwe tubivaamu olwo ndyoke nkutwale mu alipoota enkambwe efulumya ku UPDF owulirire ddala ekituufu ddala lwaki bino bikolebwa ebyokwefuula abalwanyisa enguzi. Si kibi tetukiwakanya, naye ate mu linnya ery'okulaga nti baakulwanyisa nguzi bangi bwe balina okubeera nga bakwatako, naddala abo ababali ku lusegere, naddala abo ababakwatako, ate nabo bennyini abeefudde abalwanyisa enguzi ne batubuulira ddala ensimbi obuwumbi n'obuwumbi bwe balina bo baazijjawa, bo baazijjawa, obugagga bwe baliko bo baabujjawa. Awo tujja kubeera bamativu nga Bannayuganda nga tutegedde nti abasajja bano beekutte ne batuwa ensimbi zaffe ne bazzaawo ebintu byaffe byonna bye baatunda, olwo balyoke bayimirire bwantoogo batugambe titeri muntu n'omu akkirizibwa kuddamu kubeera ng'anyakula munda mu ggwanga lya Uganda. Obunyakuzi si kirungi, naye ate ababulwanyisa nga be batuddeko ebinyakulo ebingi kiba kyewuunyisa n'okukiika ensingo eri abo naddala abantu ba wansi. Abantu babalimba nti bali ku corruption
kuba buli kimu tukimanyi nti corruption weeri mu ggwanga era bamulimu bangi nga naye yennyini omukyala naye yennyini kwali tukimanyi bulungi nnyo naye bino enkola gye bali mu kukolamu ekulaga nti si kye baliko bali ku birala bayisaawo munda kulaga ggwanga nti mwetegekera ono yajja yasalawo yafuga kati bannayuganda babeera bati tulina okukimanya nti tulina okulaba nga tulaba ensonga zino mu butuufu ne tulemesa kino bo kibali mu kukola bo balagala tulaga nti ono mulungi nnyo yagenda lwanyisa enguzi naye nga ate bali mu girwanyisa batusibye akatambaala ku maaso bali mu kuteekateeka ono era olaba yalaga amaanyi nti kati gundi kati gwagenda okubeera deputy speaker kati gwagenda obeera speaker ne mu mateeka si bwe kiragira so kati kyandikwatiddwa kitya ekyo eyali mukamaawo ono speaker ensonga gye kirina okuba nga kikwatibwamu eri mu mateeka buli kimu kiri kirina kuba systematic nti kino n'olwaleero bandibadde bakikutte nga bwe walaba President Kyagulanyi Ssentamu bwe yakwata ensonga za Mpuuga tebandi mulinzi na kusooka kumalako kisanja kye byanditandikidde eri kyovula mu byonna n'essawa za leero President Kyagulanyi yabeera omuwanguzi mu kino kuba ye yabirabirawo and he acted very fast n'agamba atya n'atandikirawo n'agamba nti Mpuuga tuteekawo akakiiko ka parliament akakiiko ku kitebe kyaffe neke netuula ne bamuyita ne bamunoonyerezaako n'agaana okwewozaako ne bamuwa omukisa omulala era n'agaana ne tukola okusalawo ne tumugamba lekulira bwe yagaana okulekulira ffe ne tumukola ogwaffe ate ne tumugamba n'ekifo kye bakomishona akirekulire n'akiremeramu era pate yange neewandika negazisa kati zaake yaba agendayo era omukyala y'omwoyo Anita Amongo n'agaana kubanga oli yamanyi ebintu bye we bakolagana Mpuuga abadde akolagana naye ebadde bakolagana kwanze zaako bwe nayogerangako gwe tukusindise mu kakiiko bwe navaayo okulwanira ensonga z'abasibe tukusindise mu kakiiko bwe kibiina kyange bwe kyava nekigaa akati zaake sinsi kati kiri eri kikyali mu kooti biki nti kati sooke tugezeseko kwono Mpuuga tumuwe bwa komishona nze ne bampa bwa deputy chief whip nze ekyange baakigano kiyisawo ne bagaye ekifo tekiriyo naye nga balabadde bakibeeramu ngere ekyasembayo kibeeramu yali muma n'empi w'ejjinja kye bakutikka nze olwayingirayo ne bagamba tetujja kikkiriza kubanga nze tebasobola kunzikiriza mu bukulembeze bwa Anita Amongo tanjagala kubeera nabuvunaanyizibwa bonna kuba amanyi ti nze ndi muzoganyi nze bwe nsimba ekigere sikijjaawo paka ng'ensonga emaze kugguka kati nga kibalina okukola bukozi kunguba era ne batandika n'otiisatiisa bagala kunguba ku bubaka bwa palamenti naye ensi eno essaawa yali tulaba ate gwe baagala okusuuza obubaka bwa palamenti abantu bwe batambula nawulidde mbu baagala petition zitandikemu okitegeera yali ayagala ofuuke naye baali baagala nze bangube ne mu palamenti era pulezidenti yagamba kimu gwe guma nawe babeera bakugobye babeera bagalinnya gye gava ng'ate walondebwa ate nga nalondebwa naye ate kati bo abatalondebwa nakulondebwa singa biba bitambudde buki bulungi nnyo kuba omuntu bw'osingisibwa omusango gwa corruption misuse of public office leadership code n'obanga ogifloatinze kiba kitegeeza n'ekifo ky'olimu okikola ki okivaamu bulungi nnyo bwe kiri oba tosobola genda mu maaso ate bw'oba onoonyerezebwa ku nsonga eyo omuntu olina osooka okulekulira ekifo ky'olimu eky'obuvunaanyizibwa nodde ebbali essaawa ya leero akakiiko k'ebyokulala kandibadde kaavuddeyo dda era bano abali mu kutintiza simanyi ono omusajja agenda kubanga ye alwanyisa corruption kuba emu ku bizibu by'eggwanga lyaffe bubbi ate nga batukulembera babbi nnyo nyini ddala so bafunyeeyo omu balage nti bo balwanyisa naye ate olaba bebakola tebiraga byalwanyisa kubanga omuntu oba oli mu kunoonyereza eyo ebeera bagita public inquiry eyo buli kyonoonyereza olina okyeta mu public nti kati lino byenzudde wano walaba bali bakutte president waffe Kyagulanyi mu Arua bwe bagenda okukola search polisi bwe yakera ku makya yakoleeta tiyabijjo n'ebikuba ku mmeeza n'erimba
nti kati dine mundu bichi naye kuono waliwo kye bakubye ku meza nti kati zino sente ze tujjebwe ziti tujjebwe kiti era batulaga bino ebyanjawulo batulaga motoka bichi naye ebyomunda tebabikola ki tebabijjaayo. Kati omuntu ayinza okubuuza honorable nti sente zonna zibadde mu budget z'abadde ayisa lwaki ayina kesi ya corruption ng'ate zibadde budgeted for kijja kitya oba zibadde ziyitawa ziriwa ze bamugira ezibadde mu budget ezibadde outside budget anti kati inquiry entuufu byebibuuzo byabeera alina okuddamu gwe banoonyerezaako ate ino okubeera ngeri public inquiry abantu netubanga ebibuuzo bwe bitu tetubyebuuza byandibadde biddiddwamu publicly esawa ya leero kkooti yandibadde egenda mu maaso kuba ejijji bateekayo dda ensonga ezo right honorable leader of opposition George Ssenyonyi yavaayo dda n'awandikira ejijji ensonga ezo zinoonyerezeeko munda tetubulire findings zaayo negaana olwaliro abantu baavuddeyo ne bawandiika kati sawa yali banga basazeewo ebintu bino bigendere mu mateeka bigende mu kooti public inquiry yandibadde eteereddwawo abantu bonna balabe nga wala baleeta okero bwe bati kyandibadde sawa yalero buli muntu ali tuli viewership yandibadde eri waggulu nga buli mwana ali mu kulaba kiki eza Rolls Royce zaavaawa zaali mu budget eza Range Rover zaavaawa eza V8 zaavaawa eza kya motoka gonna ge tulabye twawuli tukati ebintu tubijja mu ngambo tulira asanzeyo zi euro zi pound zi dollar akatiba ka sente bino bichi byonna katulira mu ngambo naffe tetumanyi nange ndi mu bakapola bene tetumanyi tetumanyi kituufu tulira ngambo kati tusobola na kwawula na fake information na real information wachi nti olw'okuba system nfu system ya government nfu n'enkwayalo gye bali mu kukola yalagiddewo dda nti nfu tegenda kuvaamu kirungi wadde n'akatono. Kati abantu babadde bagamba abadde arrogant kituufu oba ebimu information emu bamujweteka bujwetesi bali mukuba bukubi mukkatiza mu ttaka ng'obadde MOP era okyali MOP omukyalo ono abadde abayisa atya in general nga tekiri ku level yo wekka nga bwe nkugambye nti ebintu bino yatandikira kulabisibwa kutandikira ku nsonga zange era wamulaba engeri gye yakozanyamu ensonga zange in a very arrogant way, in a very rude way, in a way that is very unnecessary. Very unnecessary nga tekyetaagisa omanyi okukwata ennyondo ogitisa ensiri nga kyali mu kukola kati engeri gy'abadde acunga ababaka mubadde mubiraba aga yunansana stand up wala back editing agamba nga gifudde nga kindagateni you have got stand up you get out nase chikubo naye amugirako shut up bonna shut up nonsense you're speaking nonsense yo gate biri mu makulu gwe boti gwenja kugoba gwenja kukola bwenti gwe basirikale bakukimego bakusitule okiraba nze bankuba mu parliament kisajja kyankuba engumi nguvudde kwe naye akatumba waliwo eyakolo yesembye yawo amukukubye mmwanyi yavaamu aseka busesi bwati nga yenna musanyufu nesinga bakwata ku baabwe aba batandise dde okulaba oyo yandibadde akolo singa bamutwala mu kakiiko k'empisa. Yes, okay. Kakati byonna byogerwa, byonna biwulirwa, byonna bigenda mu maaso naye ng'ekituufu ensi erabika etandise okubeera nga ekimanya. Honorable Zaake akugambe nti obuli bw'enguzi weebuli, obubbi weebuli, obukenuzi weebuli, naye ate waliwo abasajja bano paasi gye bali mu kwera nga bakuba eyitewo nga bagiyisiza mu buli bw'enguzi, mu bukenuzi, saako mu bulyake n'obubbi. Era ng'ebigambo bino ne Honorable George Ssenyonyi yabyogerako n'agamba nti ekifaananyi kya General Muhoozi eri bannayuganda kyali kyamala dde okwera nga kisiigibwa omusajja ono kennyini nti ye musajja wa mivuyo, nti musajja mumenyi w'amateeka awedde emirimu, nti musajja atuma abantu ne bawambirwa ate oluvannyuma n'avaayo n'abatimba nga yeewaana nti yabalina era bali mu basement bali mu kwera nga bayiga nnimi zitali zaabwe, nga bannansi baategeera, nga bannansi baabuuka, nga bannansi bamanyi nti omusajja ono agayisa ge gabi. Kati George Ssenyonyi ye ng'akulaga nti kati bagezaako kwera nga basiimuula linnya eryo ekyafu ebbi evvundu ku musajja General Muhoozi Kainerugaba nga bayitira mu kwera nga bamulimbika mu kulwanyisa obuli bw'enguzi,
obulyake obubbi sako n'obukenuzi era ne Zaake ayongedde n'akikkaatiriza. Kati ku bigambo bya Zaake kwennyini ng'akutegeeza nti bano bateekateeka General Muhoozi okubeera ng'atuula mu ntebe ennene y'eggwanga Uganda nga bayita wabweru w'amateeka, nga bayita mu kubeera nga baculumpanya. Kakati njagala owulirize ripooti eyafuluma gye buvuddeko ng'eraga nti amagye gaatandika dde okubeera nga gawamba ebitundu eby'eggwanga eby'enjawulo. Jjukira nti waliwo ebigambo ebyayongedde okubeera nga bifuluma nga biraga nti General Museveni yabadde alina wuliriza ekkobaane ery'okuwamba obuwambi obuyinza. Jjukira waliwo akatambi ke nnakoleranga kakensa akulambululira butya omusajja bw'asobola okubeera ng'awamba gavumenti ye ate n'agiwambira mu gavumenti endala. Kati nga waliwo enteekateeka ey'okubeera nga General Muhoozi Kainerugaba yali wa kuwamba General Museveni. Kati abasajja bano ne bategeera nti kino kigenda kwongera okubeera nga kireetawo emitawaana oba oliawo n'akasambatuka munda mu ggwanga Uganda, ne basalawo bakozese triiki ey'okuyita mu paalamenti munda mu ggwanga erya Uganda olwo bateekewo akabadi General Muhoozi w'atuulira mu buyinza obw'eggwanga nga Piero Yu ewamba NRM. Wabula nga sinaakubeera nga nkutuuseeyo, njagala osooka owulirize ebigambo ebiri mu alipoota eno eyawandiikibwa, eyalondoolebwa era eyazuulibwa bannamateeka munda mu ggwanga erya Uganda ng'ebitongole byonna amagye aga UPDF ekyamazima gamala dde okubeera nga gabizingako. Bwe tuva mu katambi kano, kakati tugenda kubeera nga tweyongerayo owulire ate akasambatuko akali munda mu gavumenti eya Mwami Museveni olwakyagwanyi Ssentamu Mitembo. Wa lipoota efulumiziddwa ng'eraga ng'amagye ga Uganda bwegeddezaawo obuyinza ku buli kimu mu ggwanga. Alipoota eno evudde mu kunoonyereza okwakoleddwa ekitongole kya Great Lakes Institute for Strategic Studies and Innovations for Democratic Engagement and Action. Era eraga nti abantu tebakyalina buyinza obubaweebwa ssemateeka ku nsonga ez'enjawulo mu ggwanga nga kati buli mu mikono gy'amagye. Akawaida akasooka mu nnyingo ya ssemateeka w'eggwanga esooka obuyinza bwonna buli mu mikono gy'abantu. Kyokka waliwo okunoonyereza okwakoleddwa nga kulaga nti obuyinza buno buvudde mu bantu ne budda mu magye. Kino kikontana n'essuula 12 ya ssemateeka wa 1995 eraga nti UPDF erina okubeera wansi w'obuyinza bw'abantu ba bulijjo. The legislative processes that have gone on, the administrative processes that have gone on, the architecture of the budget, all of them point to the shift of that power from the people to the military, and that has basically been concluded with the enactment of the UPDF Act 2025. Agamba nti amagye geefuze buli kimu ekikwata ku mbeera z'abantu ekyongedde okubaggyako obuyinza obubaweebwa ssemateeka. Whether it is cultural institutions, religious institutions, the economy, and the politics. Tulina gavumenti bbiri kankyanguye bwentyo. Gavumenti ey'abantu eteereddwawo ssemateeka ne gavumenti ey'amagye. Ekyokusatu ekiviirako ekyo kyenjogeddeko nti amagye gano nga bwe mulaba engeri gye geetaba mu by'obululu ne gatabula gasinga gavumenti ey'abantu oba eri mu mateeka. Okusinziira ku alipoota eyafulumiziddwa ennongoosereza mu tteeka lya UPDF ezayisiddwa paalamenti omwaka guno ze zaamaze eggobe mu kibya okulaba ng'obuyinza bwa bannansi budda mu zaanidde okukolebwa okuddayo ku nkola ewa bannansi obuyinza mu ngeri wansi nedda kiteekwa okuzimbibwa etoffaali ku toffaali. olw'amagye okweddiza obuyinza bw'abantu waliwo abalaze okutya nti eggwanga lyolekedde akatyabaga naddala mu kiseera ky'okukyusa obukulembeze bwe bato ne basaba bikikwatako okubaako kye bakola okukwataganya obuyinza wakati w'amagye ne bannansi eggwanga lireme okudda mu mbeera eyaliwo ku mirembe gye basibira mu bbwa. Kakati nno okusinziira kwa alipoota eno eyakolebwa, abasajja abatunulira ensonga nga bwe zigenda maaso munda mu ggwanga lya Uganda ate nga basajja balooya nga basajja bannamateeka, kakati nno embeera eyongera kubeera ng'esajjuka buli lukya
munda mu ggwanga Uganda nga n'ebikolwa ebigenda maaso ebirabibwako byonna n'ebiwulirwa byongera kulaga nti abasajja tebaawuliriza baabalabula okubeera nga amagye gagenze mu maaso n'okubeera nga geeyingiza mu buli kimu. Jjukira bannamagye batandika mpola mpola okubeera nga beeyingiza mu bintu by'abantu ba bulijjo, era nga General Museveni wano yatandika okubeera nga ate tumulaba ng'akwata abasajja ab'amagye ate n'abasindika mu poliisi. Ne tuwulira nti Meja General Gundi ate yakulira poliisi, ne tuwulira nti Kano Gundi yakulira Saidi, ne tuwulira nti Meja Gundi yakulira ekitongole bwekiti. Kakati bino bigenze mu maaso n'okubeera nga ebitongole byonna bibuutikirwa amagye ag'eggwanga lya Uganda, era nga ne buli kati Paalamenti nayo kennyini nnyini etuuse okubeera nga amagye gajimira nga General Moses Kainerugaba amanyikiddwa nga CDF asobola okuyimirira ku magulu ge abiri n'agamba nti twagala mulondo ono sipiika. Jjukira nti mu mateeka tekikkirizibwa era tekikkirizibwa kubeera nga yeetaba mu byabufuzi yadde ebifo byonna ebyobukulembeze okubeera nga alonda omuntu n'omu yadde wa LC1 kubanga ekifo kyalimu tekimukkiriza. Naye ye essaawa z'olunaku olwaliro akulaga nti asobola okubeera nga ayimirira ku magulu ge abiri n'akugamba nti twagala ono kuba sipiika, twagala ono kuba sipiika, atagenda kubeera nga amulonda, agenda kubeera nga kamujjuutuka. Era ono tetumwagala, katumukwate tumunoonyerezeeko, era n'obuyinza bwa poliisi enoonyereza ate UPDF ne SFC ne babweddiza. Kati SFC mu kunoonyereza ku mukyala agambibwa okubeera nga munyaguluzi nga mubbi nga muli wanguzi, SFC ebeera enoonyaawo ki? Anti-corruption unit zonna eziri munda mu ggwanga Uganda zibanga ezitalina makulu. Kati olunaku olwaliro alipoota eyo okusinziira ku bigambo by'owulidde, ate njagala owulire nti wabaddewo enteekateeka egendereddwamu okubeera nga abasajja bano beewamba. Oluvannyuma lw'okubeera nga alipoota eraga nti ebitongole byonna baabikwata ne babyeddiza, kati abasajja bali mu kaweefube butya bwe bagenda okubeera nga bakyusa obuyinza okubujja mu mikono gya General Museveni okubuzza mu mikono gy'omusajja amanyikiddwa nga General Moses Kainerugaba, omutabani ow'omusajja omukadde ow'enkofiira afutubadde ku ggwanga Uganda emyaka 40 ng'ali kugwana mugumu. Wuliriza ebigambo bino. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Amagye gatandise okwenyigira mu byobufuzi kati obitwala mu maaso. In fact gaba gatuyambye okuyitira mu PLU okusalawo ebigenda mu maaso kubanga singa tegabikoze gabadde galina okuwamba eggwanga. Nenje njagala omanye ebyo byolaba ebitambula ebijjanga directives amagye tegali contented n'abantu ba civilian nga bwe bakutte bintu gabyekwatiddemu. In fact singa tegakoze bwe gatyo gali badde gawamba government. So bino ebirowoozo byolaba ne president basooka ne bamimusuulako n'asooka agaanamu n'abinoonyerezaako n'akebera n'alyoka akyusaamu kubanga singa takikola. Njagala abantu baffe mutegeere there is an ideological content mu bintu ebikolebwa mu Uganda ne mu Africa okutwalira wamu. Mu Uganda amagye gaze gawamba era bwe baali bakola semateeka musi delegate bwabeerawo debates bwogenda mu Hansards ezavaamu ne preamble nga bwogiraba nga ziraga nti amagye gajja gawamba kubanga basiviliani bajjanga balemu okukulembera obulungi abaleeta ekitta abantu basosola mawanga basosola madiini obwavu butta abantu. Kati amagye ng'ebbanga eryo gajja ne gabyekwatiramu ne gawamba. Kyova olaba nti ate nga gagamba mbu tebagateekanga mu bintu nga tegabitegeera. Kwe kusalawo nti bwe tukola palamenti amagye tugateerewo n'abantu 10 nga bo bannamagye nga listening post babeerenga ebigenda mu maaso kati bali paati. Era kakati amagye agamu ba minisita kakati ekyali ekyo
kwagala kugamba nti kati muddamu tutawanya nga mugate mubimanyi kati mubikola ki mubimanyi kati amaje gazze galaba basiviliani babawe sente z'abantu enguudo ne batazikola kati gatandise ozikola nebikawo nadumire jenga kati budget yonna ey'enguudo kati egenda kuba wansi gayingira mu byokulonda amaje gatunuulidde ng'obwavu kati buluma abantu amaje go gennyini nga gafa obwavu jukira gaali tegafuna misaala gimala gaali tegayina madagala tegayina malwaliro kati General Mukebi ebyo byasinze okusooka okukolako kati amaje gatandise okukola engineering amaje gaagala kola nguudo gaagala kola malwaliro gakoze ebyobufuzi kati gatandise okusalawo gagamba bivaawa what is the faucet origo of this problem ensibuko ya kino eriwa nti parliament kati amaje gatandise okusalawo kyegetaga golaki gasindise defense minister abadde kuba tegedde ebyawo bebagala so n'olwekyo kikulaga bw'oba oyagala okulengera ewala nti singa kino president wa Uganda takikkiriza kitegeeza agalekedde option yemu yakola ki kumuwamba. Amawulire gategeezezza nti CEO ow'ekibiina ekitwala omupiira mu Uganda gwe bayita Edgar Watson yagenda maaso n'okulabika nti agenda mu parliament n'alabikako mu kakiiko ako aka parliamentary committee agenda mu komiti ya parliament n'asaba supplementary budget nga baagala supplementary budget nga abafufa ng'erimu billioni zinga 75 n'ensimbi endala naye nga bagenda okubalirira nga waliwo ensimbi billioni zinga 2.9 abakulu mu fufa zibaali beetaaga kakati obuzibu bwagenda maaso n'obubika nti buva weewano fufa eya Haji Moses Magogo bagenda maaso n'okuba nti bakola supplementary oba basaba supplementary babongere kasente nga ensimbi ezo zituukira ddala ku billioni 229 wabula mu kukola kino nti abakulu mu fufa tebaayita mu ministry ebatwala eya Ministry of Education and Sports ekulembera mukyala Janet Kataha Museveni tebagenda maaso n'okuba nti bagiyitamu abakulu mu ministry eno ne bagenda maaso n'okuleka nti beewuunya fufa wansi w'amagogo ne CEO waayo Edgar Watson engeri gye baali bayinza okubuuka abakulu ne bagenda baakitegeera luvannyuma nti baakikola lwakuba nti Madamu Cheya omukulembeze wa palamenti waabwe bwoya era nga mukyala wa Haji Moses Magogo nga baali tebalina nsonga yonna ebazza wansi mu bakulu mu ministry kakati katugamye nti baabuuka amacco ne bagenda kubanga baali bayina Anita Amongo oluvannyuma okuba nti bino byategeerebwa waliwo meeting yagenda maaso n'okulabika nti eyitibwa Minister Janet Kataha Museveni yali munyiivu nnyo olw'ebyo ebyali bigenze maaso n'okulabika nti bibeerawo era n'akunya nnyo Deputy Speaker Thomas Tayebwa olw'okusirika biro byonna nga bigenda mu maaso osirika otya nga bigenda mu maaso bano abafufa bayitawo batanga baagala okuyisaawo ensimbi babongere sente nga Tayebwa otunula bwoti ng'ate nze nkugalantinga oyinza otya okubanga watunula butunuzi akati nti omukulu ne bagenda maaso n'okuleka nti tiyali musanyufu naye ng'obutali busanyufu bwava kuba nti Thomas Tayebwa yasirika busirisi bino byonna ng'agenze maaso n'okuba nti abiraba nga bigenda mu maaso n'atalipootinga eri mukama we ne tugenda maaso n'okuba nti tutegeera nti waliwo okupushingira ddala okwakolebwa Haji Moses Magogo era nga bino byonna byali bigenda maaso n'okuba nti bikolebwa nga ayita mu mukyala we Anita Amongo okusooka CEO Edgar Watson yalabwako mu palamenti ng'apushinga babongere billioni 75 jukira bagenda kutegeka AFCON kakati n'omwami yennyini Haji Moses Magogo ng'agezaako okulabika nti apushinga billioni 229 ziyambeko mu kutegeka AFCON 2027 wabula ministry ey'ensonga z'ebyemizannyo ne education eya mukyala Janet Kataha Museveni neegenda maaso n'okuba nti yayingiramu n'ebiyiwamu amazzi Magogo era yagadde okukuta ne Madamu Amongo bayise sente billioni 229
kaakati ebintu ne bigenda maaso n'okuba nti tebyatambula bulungi okusinziira ku nswera gegenze maaso n'okulabika nti etuleetera nti mu byonna ebyagenda maaso n'okuba nti bitambula. Minisita Janet Kataha Museveni akissa ku Thomas Tayebwa nti ayinza okuba nga teyakula kimala. Bino byonna nga bigenda maaso nga tebiyise mu mateeka okwagala okwongera ssente ekibiina ekya FUFA nga tebayise mu Ministry eya Education and Sports byanyiiza nnyo omukulu. Era okakkana nga babulookinze n'ensimbi ezo biliyonizi 229. Baali baagala bayiseewo buyisa ekiwedde omukyala akone mu stampu omukulu agende maaso n'olweka nti afuna bajeti ya biliyonizi 229. Tebyatambula. Kati bimu kuwa bigenda maaso n'okuba nti obaoliawo binoonyerezebwako akadde kano. Omukulembeze wa FUFA Moses Magogo yali alabiseeko eri komiti eya Education and Sports mu Parliament ng'ayina funding proposal eyo era ng'akimanyi bulungi nti yali ejja kuyita olw'omukyala. Tebyatambula bulungi. Kaakati tegedde nti era bimu ku ebyo bibagenda maaso n'okuba nti banoonyerezaako. Jo omukulembeze w'eggwanga nabadde nkubuulira General Museveni nti ng'ayita mu intelligence yategeera nti wabeerangawo okupaaza ssente eziweebwa ebitongole bya gavumenti ne ministries eziwerako ng'abakulu abatuula ku committees ez'enjawulo abagenda maaso n'okuba nti obaoliawo bayisaawo ssente ezitali ntuufu nga ku zo zibagenda maaso n'okuba nti bayisaawo bo bennyini babeera bayinako omugabo gwabwe. Museveni agamba nti ebyo byonna yagenda maaso n'okuba nti obaoliawo abitegeera ebintu nga natewe byatambula. Pale FM ekwera omuntu wa bulijjo kale n'amawulire gategeezezza nti Thomas Tayebwa oyo biyinza okubanga ebye tebinnagwa kubanga nti omulimu tegukula bulungi nnyo okuleka abakulu okwagala okukola ddiiru ez'ekikwangala nga bayita mu FUFA ey'amagogo ne Anita Amongo ate n'asirika n'atalipootinga abakulu tekyabasansa. Kakati nno mbagambye nti enswera getugambye yadde nga wabaddewo endorsement eyakoleddwa kati getulina galaga nti tebinnaba kulabika nti biggwa tebinnaba kuggwa ebyomukulu era wakyaliwo discussion bayinza ogenda maaso n'okuba nti booliawo basalawo okukyusa amukadde kano kennyini. Kakati ku kifo kiri kambeeko kyenkongera twali tukubuuliddeko ku bwa kalisiti kano akaba minisita g'amaanyi gakyambuze. Kalisiti akaba minisita kenabadde nkusuubizzaako amaanyi gabadde gakyambuze okuba nti nkakuwa ogende maaso n'okuba nti booliawo okategeera naye tojja kuba tubiraba. Waliwo emikisa mawo okudda mu kibalo ebyo nabyo weebiri naye tunayongera okuba nti